era nabadde mbiraba omu ku bannaabwe Namyalo yabadde ku TV n'akyogera nti Museveni nga basinziira ku myaka gye egimuwubidde akawero bagenda ne bamuggyako ssente biliyoni za ssente bagamba muzeeyife tugenda kuyamba okulwanyisa Kyagulanyi twabuuse wajja amaanyi ne bagenda mu ghetto ne batandika okulukurutinga abaana ba ghetto obakozesa ebikolobero ebyo mwabalabye ennaku ezayise nga babanlishinze ne babambaza t-shirt za Museveni eza yero simanyi na bwe bategeera ne balowooza nti bagenda kitusaako ne babambaza ne t-shirt emyufu eza kala yaffe ne bagenda ne babanlishinga mu kibuga ne beekola ekigenyi ne babba buli kimu ne banyakula obusawo ne banyakula obusimu ne bakuba abantu ne batta n'omuwala gwe bayita Nakiwala Sophie Nakiwolo. Mwalabye poliisi ng'evaayo okunnyonnyola poliisi yennyini ng'egezaako okuwolereza abatemu. Abatemu abaffe si be basse ate babadde batemu balala. Nga bwe tuzze tubagamba nti mu nsi ekulemberwa obubi tewaba ali bulungi. Mwalabye nti n'akulira CID eyali akulira CID mukyala Grace Akulu naye yaziguddemu ezaabwe. Teyasigaza akasimu, teyasigaza nsawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ne mutabani we naye bamukubye kaafu. Mukiraba ndowooza. So saagala mubuuze afande Grace Akulu nti kasukali keeko oba bongeremu naye so bwe batyo bwe bakozesa abaana ba ghetto ekyennaku tebayiga. Tuze tubagambira nziramu ne mbagamba abaana ba ghetto ti abantu abo ababakozesa tebabaagala. Temuli babbi, embeera ya Museveni yebatadde mu kiseera ekyo era ekyo kye tugezaako okubajjamu. Embeera gye tugezaako okukyusa nze eyo naliyo mbimanyi. Mwe mukyali baana bato naye tukuze nabo bonna babakozesa ne babatta. So bibwe batyo bamukozesa ngalooza wa kitalo ali Magombe. Baganda baffe bonna bakato Musege ba Sky Buster bonna bali Magombe. Muganda waffe Zebra Senyange wano bwayise ali Magombe. Betwakula nabe Kamocha Barastone Bapenjali bali Magombe. Abalinga abasurvivinga Mad Mist Kataina Liiso n'abalala bwe batyo. So nammwe temuli banjawulo baganda bange. Mufunye omukisa nti mulabe example eziwera. Lwaki osalawo obeere enswera ensirusiru ewerekera omulambo paka Magombe? Aba bantu babaagala baganda bange. Baagala mmwe mukozesebwe okunyigiriza n'okulwanyisa tefu abagezaako balwanirira. Lwaki muteeka mu mbeera nga bwe tuba tubalwanirira tulina kukozesa mukono ogumu tulwanyise na kyemalira ogumu ate nga tulwanyisa mmwe be tulwanirira. Ebiseera byammwe eby'omu maaso bikyali bitangaavu nnyo. Tuze tubagamba tewali asobola bafuula basireevu, tewali asobola bafuula baddu okujjako nga mumuwadde permission. Mmwe musobola okukyusa embeera yammwe. Abo abasajja baba bazze bapima, nammwe mubapime. Musobola okubagewukira ng'ekiseera kituuse. Musobola okwetaasa. Mukirabe tebalina maanyi. Tebalina maanyi beetaaga mmwe. Ne kati gw'osalewo okozesa amaanyi go ate okkakkanya asobola okuyamba. Bano balinga abazungu nga bazze wano mu Africa. Mu biseera bya slave trade abazungu si be baagobanga baddugavu bannaabwe kuba omuzungu tasobola kufubutuka na muddu. Osanga baddugavu bannaabwe okubagoba ne babakwata. Kubanga gwe w'amaanyi n'osiba banno ne mubakuba embooko paka ku kidyeri. Bwe mumala obbamalirayo nga nammwe babakokingira emmundu, nammwe muli mu bizinesi, nammwe mulinnye, nammwe nga babatonda. Bwekityo bwe kigenda okubeera kubanga bwekityo bwe kibadde ebbanga lyonna. Tosobola kwesiga biseera bwe bya maaso. Gwe omuvubuka w'emyaka 18, 19, 20, 25 ate ne weesiga omusajja ow'emyaka 84 otegeera otya? Badogo basite mubuuke maani mubuuke. Musobola okwetaasa, tusobola okwetaasa kwona omusajja. Tamanyi bibaluma. Tamanyi bwe mumalako.
ne mu kifo ky'okutereeza embeera y'obulamu ebiseera byammwe eby'omaaso bikyuke bangi kumwe muzadde n'abaana ate akozesa mmwe okulinnyira ebiseera byammwe eby'omaaso nalabye bangi kummwe nga mulaaja namukaaba mugamba baabakozesezza babawadde mutwalo ne babaa ne t-shirt kati babasindise ku mazzi abantu ababakozesa bennyini bwe bamala obbakozesa kuba bamanyi muli dangerous bagenda kubatta abaana bangi betukuze nabo ba Button Street olwamala obbakozesa ne babatta kuba nammwe babeeraliikirira olwedde ffe twabalabisa dda nti muli bagezi kuba nange ndi omu ku mmwe kati Museveni abuuka tayinza beesiga kuba kimanyi byenjogera mubiwulira era nammwe bibaluma ne muyina enjala ya leero kati gyakozesa mukozesa obwongo bwammwe baganda bange oyedda mulira bakozesa bukozesa tabaagalangako mumulabye abaana beyattira wano ku Acacia Mall point blank kubanga bamala obbakozesa ne balaba ono ddogo wa site bw'anaamala ajja byogera nga bamukuba nga bamutta ku Saturday twategezeddwa nti abaana 6 ewakulekaana bazze mu ghetto ne baba rounding up mu ghetto gye bayita Kasokoso something ne baba rounding up ne babatwala endejje ne babatta naye temuyiga tebakulimba n'obusente obutono tebakulimba nti baprotecti nze sigambwako tekiriyo ekyo muganda wange bye mukola bigenda ku record ensi ebatunuulidde ensi ebalaba njagala gwolowoozeemu famire ya Nakiwolo bazze babalaba mwenna mwesudia ku TikTok ffe tebatugambayo muleeta obusimu baboyi mwerimba kuba eyo si mwe mumisooseemu ate si mwe musembyeyo si mwe musooseewo ate si mwe musimbyeyo njagala mumanye nti olunaku lusobola okutuuka abantu ne beekyanga ne babakuba ekimoobu ate muba mutadde mu bulabe si mmwe mwekka naye n'abafamire zammwe zonna kubanga famire ya Nakiwolo tejja kunoonya gwe wekka wabule naawe ejja kunoonya sisita wo enoonye omwana wo enoonye maama wo lwaki mussa abantu mu mbeera eyo lwaki mweteeka mu mbeera eyo bakyali bange so njagadde okubawa buno obubaka ayina amagezi alowooze ku nsonga eno Museveni abakozesa bukozesa ate bw'alaba aswadde ng'abakabba kubanga era bwe kyabadde ayina amagezi awulire babugende n'eri famire z'abo abaana bonna ne baganda baabwe nti ebikolwa eby'abaana bammwe nga balagirwa era nga baweebwa amaanyi omusajja oyo omukulu w'emyaka 84 naye nga ye alabira ddala alina kukozesa baana bammwe so mbulirire ku baana bammwe kuba ebikolwa byammwe tebiteeka baana bammwe mu bulabe bokka wabula nammwe n'ab'eŋŋanda zammwe kuba abantu balaba abantu babamanyi abantu bamanyi gye mubeera abantu bamanyi gye muwangalira era mwandyezeeko ng'abantu tebanneekumamu gufumba kuba omuntu gw'oba ottidde omuntu we laazima naye abajja kunoonya kuba ne bwe wandibadde ggwe nga ggwe muganda wa Nakiwolo ggwe maama wa Nakiwolo ggwe taata wa Nakiwolo era baba bajja kunoonya so Museveni tabawa bukuumi nedda Museveni abateeka mu ddenja kuba tabaagala ebyo kambikomyawo bannange eggwanga ndooza mukirabye nti ligenda mu maaso okumanya enkula entuufu ya NRM n'ekigulupu kya Museveni ekyo ekyabayeekera Museveni bulijjo yeeyita Saabayeekera naye njagala obbannyonnyola nti abayeekera abo ekintu ekibadifininga okimenya mirundi 3 oba 4 kubba kutta na kulimba kubba kutta na kulimba tebatandise kati Mawulya Kayindo Tafiire ng'ayogera mu kuziika Donia Teberundwa e Bushenyi ye kennyini mu kamwa ke ng'agamba yes bagendanga ne bambala yunifoomu z'amagye g'Obote oba t-shirt za UPC ne bagenda ne batta abantu mu byalo bya Buganda
kubanga baali baagala okukyayisa gavumenti y'Obote era ne kituukirira ne bagikyayisa. Tekyakoma mu biseera ebyo ne kaakati bakyagenda mu maaso okukikola. Gye buvuddeko mulabye mu mawulire zibbomu ezibadde zitulikanga amagye ne gajja ne gasalako, naye zonna kati kyazuuliddwa nti zibadde fake, zabadde za bulimba, kuba amagye gennyini gaavuddeyo oba oli awo baakyankalanye mu ngabana ne bavayo ne boogera amazima nti zabadde fake, oba mukama waabwe yabadde alina kyanyweddemu emmandwa ya bwanika n'emulinnya n'avaayo n'abyogera nti zabadde za bulimba. Ekyo nno kikutwala ne ku bbomu ezaali ku Parliamentary Avenue nga baagala okugenda e Congo okozesa biliyoni z'omusolo nga ne Parliament ekkiriza, naye ku mulundi guno baavuddeyo bo kennyini ne bakakasa nti ezo bbomu zabadde fake, zabadde za bulimba. Naye tekikoma ku bbomu zokka nti za bulimba ne kiggweerawo, muno mugendeddemu obulamu bw'abantu. Mujjukira nti ku lunaku lw'abajulizi e Munyonyo bajja nga balinga abazannya firimu nga kamera emutambulirako bulungi katatosa okutulika abantu ne bafa, obwo obulamu bw'abantu ne bugenderaawo. Mwogezi w'amagye n'avaayo ne yeewaana, ye waliwo n'omukazi gwe tukubye amasasi kubanga abadde azze n'ebbomu. Kaakati bo kennyini baavuddeyo ne bagamba bbomu zabadde fake. Kati obulamu bw'abantu abo ani agenda obuvunaanyizibwa? Mujjukire ennaku eziyisaawo Kaleerwe nti bajja ne basaalako ekitundu kyonna ne bakuba n'omuntu amasasi ne bamutta nti abadde aleese ebbomu. Kati oluvannyuma lw'okuzuula nti byabadde bijingirire, ani avunaanyizibwa ku bulamu bw'abantu abo? Baganda baffe Bamachete, Bamuyodi, Bakalanzi bali mu makomera ekitalya ne Luzira nti baali batega bbomu, ne mu Kizudde nti bano be baali babitega. Luli balina COVID nga gwe bakozesa, kaakati baagala kukozesa bbomu. Naye olw'ekisa kya Katonda era bibasumattuka, bo kennyini ne babyeyogerera. Ekyo nno tekikoma ku ekyo, naye buli bwe babadde bagezaako okwagala otulemesa era babadde bakozesa ebyo. Mujjukira we twali e Luweero ne tuvaayo nga tumaze okukikuba nga batidde, ne bafulumya ekiwandiiko amagye nti twafunye information nti aba ADF baagala bakuba bbomu. Ndowooza kati mutegedde bannannyini kuba bbomu era balina okisasulira olunaku nga lutuuse. Naye ng'oggyeko ekyo bassebo ne bannyabo, Museveni ne gavumenti ye bagenze maaso nga batufuga, nga bakozesa ettemu, nga bakozesa okutiisatiisa, ekisinga okubeera ekyennaku nga bakozesa ffe abantu ba bulijjo okutwayawula n'otukozesa okutulugunya n'okutiisatiisa bannaffe bassaamu entiisa. Nja bajjukiza nti mu 2021 balina gye bayitanga Kalangala action plan yakulirwanga Kakoza Mutale, abamu mwali bato, abamu nga temunazaalibwa. Ne Kakoza Mutale ne banne bakyankalanya ebitundu naddala ebya Buganda muno. Ne oluvannyuma lw'obakozesa nabo baasuula eri, ne Kakoza Mutale baasuula eri kinene kya Wanga. Bwe batyo babadde nga bakola. Abantu abaali mu Kalangala action plan abaana mbasisinkana, bakuza abamu tebalina mirimu, abalala balinze kufa bubi, naye tebayiga. Buli kulonda, buli time y'okulonda etuuka nga bajja mummwe nga balonda mummwe kubanga babaavuwazza. Kati musobola n'okukkiriza omutwalo ogumu n'ogenda n'otemula munno. Tekyakoma mu 2021, mu 2006 ne bagenda era mu ghetto ne bakuŋŋaanya abayaaye ne babakwasa embooko ne babatuma Kibooko squad, ne bagenda ne bawewenyula abantu emiggo. Museveni bwe yamala okudda mu buyinza nga ffe kennyini ffe tumuyambye okudda mu buyinza, aba Kibooko squad tubasanga mu Butale, tubasanga ku sigiza boda, abalala tubasanga mu makomera nga babasuula eyo tewali nayinza boogerera, abalala tebakyasobola na kubeera ku byalo byabwe kubanga tosobola kutulugunya abantu ate n'odda mu bantu. Ekyo ne kikomaawo mu 2011
ne baleeta abalala bebayita boda boda 2010 abaali bakulemberwa Kitatta. Aba boda boda 2010 ne bakola ebikolobero ne batta abantu ne batulugunya abantu neera mulaba bwe biggwa nti naye yali abakulembera yennyini Kitatta ne basuula mu kkomera. Aba boda boda 2010 tubasanga kuba babeera mu ffe tubamanyi. Abalala bali mu kwetonda bannaffe batumisleadinga batubuzaabuza naye nga bamaze okukola ebikolobero mu bantu tebakyajana mu society olunaku lwaleero. Naye tebayiga. Tekyakomaawo 2016 mujjukira era bagenda mu bantu aba bulijjo nga babarecruitinga babagamba mwe mugenda kubeera baani ba crime preventers mubajjukira nga bakulemberwa Kayirwa. Era nakyo it ended in tears nga ne Kayirwa yennyini bamukubye ejjeeke. Ba crime preventers muze mubalaba tubeera nabo era nabo bejjusa naye tebayiga. Kati bwe twatuuka mu 2021 ng'ate biralamu kuba ne candidate mulalamu ate nga n'abantu babuuse kati ne babagatta bonna ne baleeta CMI ne baleeta military ne baleeta counter intelligence ne baleeta ne SFC ne bafunayo ne bannaffe abamu betwali tubeera nabo naddala abo abaali beesiga akamwa kaabwe okuwemula. Ekitamala kati olunaku lwaleero batandikidde mu 2025 ne bagenda mu ghetto buli ghetto kubanga bamanyi Bobi Wine yava mu ghetto ate mu ghetto ewasinga abaana abayinza okwepasula ne bagenda mu ghetto nga babarecruitinga nga Museveni akozesa omutemu we gwe bayita Christopher Damulira ne bakola kigrupu kye bayita ghetto structure. Muze mulaba kye kikola.